government. So chairman wa sub county okukunga kwaffe nga babadde ku short notice waliwo abantu abamu nga tebali mu struggle bali mu comfort zone obona omuyita ayagala ebbaluwa etabula omwezi era abamu abafunye omukisa ne bakubirako nabagambye nti kituufu babagambye nti naye kitwale nti tuli mu lutalo enkambi yaffe mwe tuli bagigumyeko omuliro ku mulyango omala kulinda olyoka gwe gunazikira oyinyawokola otya bw'oyitira fena ffe tuli mu lutalo wadde tetulina muntu naye tulina olutalo lwa bigambo era oli asobola okukuba essasi nga lya bigambo naye ate olina naawe okunoonya okola kawuntataaka era naye nga yaki ya bigambo n'olwekyo masomero wenyewo okubayita ku short notice kyabadde si kukyeyagalira naye nga bwekyo kira okubeera enteekateeka nga bwemukiraba yabaddemu abamawulire yabaddemu okutambula yabaddemu okumobilizinga nga kitegeeza yetaagamu kuki ku kantu mwetaagamu kaseeke nga wano wetuli era tusasulawo mukitegedde n'olwekyo twabadde tulina okusooka okulaba ngaaweekali ate era nabo okubategeeza ensonga nyingi ezoogeddwa naye mwenzije speech naye era negenda kwogera ku bintu bibiri enkulu nabadde ngenda kwogera ku responsibilities oba obuvunaanyizibwa oba buli sekinoomu ekyokubiri nga ngenda kwogera ku discipline nze ng'omuntu nabuzibwamu ebyo ebiti bibiri nga mbiwa ekitiibwa era nga mbigoberera bulungi era mpika bulungi buli nkikoze embeeramu mbakubiriza okubeera ne discipline ate bakubiriza okuba n'obuvunaanyizibwa n'olwekyo ezo ensonga bbiri ngenda zoogerako ate era nkoleko katono nsamalaizinge n'abakulu abalala bye boogeddeko obuvunaanyizibwa bwa buli muntu ali wano okusookera ddala kwe kumobilizinga obuwagizi bw'ekibiina naye abasinga abali mu nkyukakyuka naddala lunakaseke wano beefunyiridde okulaba ate ng'enkyukakyuka efeeba nze ndowooza mu nkola ey'okweyagaliza mwanyi musi teyalibadde wano era n'abigambye byekwasa nti oba oyagala okikolobera omusika kolaki ayajja wano kibuuka yandibadde kakolaki kibuuka yagambibwa okwagala olwasentebe ahanibanasazeewo okusigalawo naye namugamba nti ojja kujja tukole tutya era owe namuyita mu kanso yange n'abakanso ne bakubuubama nti okubireka kibuuka ki naye mundeke sirinyira mukusagwoli kubanga simanyi oba ekyayanabawa n'olwekyo obukulembeze bwange sirina bwe njagala kuzibira yadde akatuli akayitamu ensolosozi bwe kaba nga ewali okusatu kubanga ne bwenaaguziba nze sijja kuwangulawo bw'abanga yalina okukola kutya okuyitawo n'olwekyo njagala kwebaza ate nammwe mwalege nti bw'abanga yaluyise sijja kujja naye nammwe mwebale kubeera basajja bakulu tulina ebyobufuzi ebyekyala ekitoko nakaseke byebitukonziriza era abantu baffe baliyo banyiivu bagamba bakuwa n'ekyokukola kubanga twe bali badde bakumirako ebasibirako olubuzi tuli wano ate tufe tubalyamu enkwe njagala kubasaba buli muntu amanye obuvunaanyizibwa bwe ekibiina lwe kijja okugenda mu maaso nze nali mu kibiina ky'enaana emunoozi emyaka nga navaamu 2014 that is about around 20 years naye nkyalina omubaga nangira okubeera omwenaane naye ngamba nti kakati oba musanga okuva mwenaani mugenda mu NUP oba abava mwenaani tebakiriza bagenda mu NUP kakati omubaka bwatyo nsuubira nti tiyalibadde bukulembeze wansa naddala mu kugatta g'ekibiina ekisinza okufuna ku byamwamyukumu si butamu bwa nkiiko naye okuba olukiiko abantu ne bajyayo basatu abantu ne bajjagana abamu ne babuuza tulinayo ku transport waliwo abantu abaluminyibwa enkyukakyuka eno naye ate nga tebasobola kugiteekamu butebwangu njagala kwebaza mwenna abazze wano kubanga n'obudde bwe muwaddeyo wano kikulu ekisinze okutuza emabega
be bantu okuva mu peremetanzi zaabwe mu buvunaanyizibwa bwabwe ne bajja mu bitabakwatako. Ffe twalondebwa mu bukulembeze buno okuwumbawo ekibiina kyekakasa obulungi nti mwabikamenna mpulira nga galange mu matimu nti nkikoze kubanga okuva ne twava mu kalulu ntambula ne NUP ntambula enkikozi kuba newamu n'enzira emirundi esatu twasooka nga tebawera okubaddako nga tebawera okubaddako tebawera naye nzebuka bakuta nekola ntya nengenda n'olwekyo nubirirwa nnyo ebiseera ebisinga twagala kubeera mu kintu kifeiringa njagala nnyo ekintu ekigenda maaso bwe mba nasalawo nti mu bibiina byonna ebiri mu Uganda ngenda kubeeramu NUP tekinneetaagisa ate kubanga njagala ekibiina ekyo kibeere. N'olwekyo njagala kubasaba abakulembeze mu Nakaseke South naddala abali ku ntikko nga bwenna bwe mwokedde bakoze kinene okunafuya ekibiina. Okubeera wano yewaoluyo n'abatono n'abakulembeze baffe babataddemu okutya olw'obukozikozi olw'obubiina. Abakulembeze bangi temubalabawoba naakawe yandibaddewoba naye amanyi Lutama musajja muga lwanje mu kigo ne boogera ku linnya lyange era gyalusizaawo n'ebingi gena atwala atya naye atya era nga munnange sijja kujja. Tulina Central constituency ya Central tetufunye ndowooza omubaka omu mwamisengo ate nze mukubidde naye nze ebiseera ebisinga nsigala ku mazima ne bwe mba nsigadde omu era nagamba bwe mba njogera ku nkyukakyuka n'opposition n'okuwakanya mu Museveni nze manyi ntya omutima gw'omulala sikumanyi era oli bannama nti nze nwana kujjako mami Museveni oyo kyetwala kubanga aba kiŋŋambye okutuusa nga akiguddeko obanga akikoze. Naye obukulembeze bannaffe abakulembeze be baleese okutemaatema mu Nakaseke njagala kubagumya amakulu ga miitingi eno kwe kubazzaamu amaanyi. Ekibiina ekizimbirwa ku muntu ekibiina ekizimbirwa ku nze Kakuuza nga saagala Musisi abeerewo saagala Wasswa abeerewo saagala Kamya ayogere ekibiina abasina gye kitwala. Lwaki bamwami Lusi bano bwe bali nti ne waba abangudde akalulu ka disitulikiti Kakuuza nsobola okubeera ng'ali okugulawo nze ne wemba mpangudde kitegeeza mwami Musa asobola okubeera ne mukamumanyi coordinating one because bamanyi obukulembeze bwe n'amaanyi ge tekituleese wano era njagala kubategeeza nti kati tutandisa omumuli muzibule abantu amaaso. Abantu baffe wansi oluusi bawulira information nezidistootinga tezitegeerekeka. Twabadde tulina okulonda nga Jeswa bwe yabagambye communication yava ku kitebe n'ejja ku subregion n'akubira nze ye protocol mwekitegedde nga tulina kulonda 18 ne bikyuka ne ludda bwabiri era information nagijja ku subregion neetukako wano n'enjitwanzibitinga mu bakulu bano era netwabika nakogisaasaanya era n'okusazalamu twasooka ne tubiwulira ku mikutu otalibona kawulire nankubira kunanaguma okulonda batukyusizaamu ne mugamba sinnaku mu official communication naye wenjifuna ngenda kumagamba nembulira mukama waffe ku subregion nagamba mbiwulira naye nange sinnafuna bukakafu paka bwe twakakasa eddala okulonda bakwongezaayo mu ggwanga lyonna. Naye abannaffe wano bakufudde mu ngano okugamba nti nze ndabira okulonda kubeewo tekukola tutya tekubaawo era kyebakoze ne bagenda ne batekeko okulonda kwabaawo okukakasa nti bo be balina ekyokusalawo mu Nakaseke. Nakaseke eno ya buli muntu era enkyukakyuka ya mu Nakaseke tugivunaanyizibwako kyenkani naye bwe tunalowooza okwekolera obwakabaka nga tetwagalayo muntu mulala asituka NUP egenda kutweba era NUP bweneera nga omugongo gwa yeesigamye ku muntu ekigo kyejja okugwa kijja kuba kinene nnyo mu Nakaseke. Njagala kubakubiriza abasawo ne banyawo buli muntu manya olubiri full soldier manya nti oli full soldier four person kumanye nti ni four person registrwa amanye nti registrwa tugoberere protocol eyo kijja kutwanguyira bwe tunaba kwekutudde tugenda kuba banafu
naye munsasire onalebo wakubwanakasisawusi ye yakola ekinene ekyokulabanga enkyukakyuka ye yennyini enkyukakyuka twabalala tetuli ekyogera kimere kiriko kyakimanyi naye ngala kumusaba eri abakutuukirira akolagane naffe naffe tukolagane naye kubanga fena tuli kukoza etya naye enkola eyo eyamwami Museveni mwami Museveni bw'aba ayise mu kalulu baati tawali abali kubanga bakumi oba babye bubbi oba yekasitambula atya baba ekitunulya nange okuzabirako 8 years abina okuzabiriza nti omukulu ye bwamala okuyitawo abasigadde tagala kunya abakulu mwayogedde wano omubaka ati kukandi ekibiina oba opposition obweniko kyomukulu guwinaale noga nti ababalekateeka mulonde Sefuma for example naye twalinawo kandidate owaffe newakubadde nga bunatfonke yali waffe era amanyi kakutegegaaniwanguza twalina wano kalyesukulo ono yali wano munakase South County nga waliwo ne mwami Makanga olabeka nti mulonde mwami Makanga naye katulinawo owaffe ow'ekibiina obwo tebubeera bukulembeze ate nga omukulembeze tuyinza okumwawukanako for example tugenza mukamivu nabba abangi musologamaana musajja owadde ki naye yakoze naye tewali walina musango gwonna nti kandidate wekafenga yabba akamivu owaffe tewali walina musango gwonna nti kalyesuula yabya akamivu nakasekaawude nolwekyo teteekeddwa muwagira naye olaba nti ebyo byakola bitya ebyaliwo byebireese obunafu mu kibiina nolwekyo ffe nga tukyali mukulembeze nga nange mukyatugondera tujja kulwana musajja okulaba nga NUP edda ku ntikko nga y'abantu bonna njagala kubategeeza nawulidde okulonda okwabadde awo okulonda tekwabadde mu mateeka kati kababuulire newemaze empisa okulonda wano ng'omukulu ono taliiko oba mwami mayanja nga taliiko akakiiko ke kaba kalondeddwa kabeera kafuwe kulo n'olwekyo fena tutegeere nti bano bemategiriko baffe bwe tuba kulonda be balina n'okutegeka okulonda si ffe obuliwoba bwe bakunoonya bumu so si kugenda kuga tutegesa okulonda n'olwekyo ebyo ebyaliyo eyo tebibayigula tama tuze tubiraba okwemabega mubiraba mwabikamimanyi obereserulo ogambe nti omukulu yajja n'abaata kukwasikazindaalo yakusobolako omuntu akasaba katono excuse me sokazindaalo yakakwata teyakata naye ebyo ebeera indisipulini twali tuwalise nagenda kubaawo ng'erabika bulungi ng'era naye mukama waffe ayinako essaawa zanayogererako naye bwe nayogeraku ekyo amawulire gakutuukako tukakoze yakukumi temanyi nakakati waliwo abakoze yakukumi but that was in history twagala ekibiina ekiri mulayini ekikolerera empisa ate era ekisobola okuyigiriza abantu abalala empisa nabagamba nga tuli esemuto nti bwe kibanga ekibiina kiyimiridde ku makulu ga muntu n'eddoboozi lye nga bwagobagoba bwayingiza kiwulire endezayinga era bino zezimu ku bwekowalize naye okuwaba amawulire bwe kibanga bwekintu bwe kiri nja kusaba nti munzikiriza endezayinga mwekitegedde bulungi ngenda biwa wano ku fayiro ya sipiiki yange njagala kubategeeza ekibiina ekiriiko nanyini kyo munene ne bwami kyagulanyi nanyini kyo ya bishop Beza naye naye atunoonyene nakase tomwegatteko ye ngajiwa obulaye takikola ki takisobola n'olwekyo gwe n'olwo nange twetaaga buli omu yeetaaga munne okusobola okutwala ekibiina mu maaso n'olwekyo obutali mu matiku wetulaga eri omupaka waffe kwe kuteekawo emina y'okutwawula baliwo banaku abataliwa katukimanyi bulungi bategedde ebintu bakimanyi naye bwe banajjayo omubaka agenda bakola ate be batya bangi simanyi bebamunoonyezako kuyege n'olwekyo bwe banajja mu lukiiko olulimu omulawo nga luno omukulu agenda kukola ki kubagoba eyo enkola nga nte ssentebe wammwe zijja kugikkiriza nze okola ekikyamu wakirindeka nesikikola so mbakubiriza abali wano
muteyo Kapeka, muteyo Esaluko, muteyo Ngoma, muteyo Kasa Ngombe, Katwanabi Kasa Ngombe, Nabiruatu. Nabiruatu, never see what we but just drop Semakura Taliwa. Kuala Timai, what you are looking at Mugabe, but just what I do. Bobo Polilamaka, Komiao, if I play that bit. Just okolera musisi okozesa buli bwokolera ng'omanyi nti olina kuokolera komyawo ebikola bigesitwa oteekeddwa kubanga oli nyuto era ng'oyaniriza buli muntu era wetuba ku mukolo nga tuli wano ngeno mpaka bwe tubanga beesimbyewo tuli wano nga bwe tuli wano osikula nze n'osikula musisi n'osikula wasiwa bwena wali tuli ku kifo kimu kubanga fenna tetunasala kakola atya agenda kwangira kibiira bulanga n'olwekyo fenna tukyenkanankana n'olwekyo kujesitwali mu katigole eyo ebikola by'ekibiina bikomyewo tulonde tujesitwa omulala nawuliddeoko abamu abali mu lukiiko lw'omukulu lwekito lwa kabuyegewe kyokka ate nga balijesitwa bino batuma lujesitwa saba omukulu jayo ebikola by'ekibiina ekirala twagala okutegeeza ekibiina nti obuyinza bwe tukoleramu be bantu twabulizaako obuyinza bwaffe bwe tulina bwava ku kitebe tujja tubwawuzaako paka netutuuka ku kyalo n'olwekyo aba ku kitebe bateekeddwa okukitwala nti obuyinza bwe batwabulizaako lwatubannamu tujjaku batuleke kubukozesa okusinga tugamba nti baatuwa obukulembeze n'obuyinza naye ate ne bakola ne baleeta ate obuyinza obulala mu buyinza olwedi obutambuza ebintu by'ekibiina n'olwekyo abatutawaanya eno bagenda eri nti oyo kakoza wenaalemu nawe buli ateeka omuntu okuvuganya munalebe olutamaguzi ateeka okuba wenaalemu ateeka okuba omusajja wasani musale kubanga ye abamanyi afuna katigole mwagenda amateeka ekyo tukitegeeza mu kibiina bwe kibanga era eyo yekwate tunagoberera era tujja kusala amagezi kubanga ojja mu kika ne bakuboola definitely okusigala twegala oyinza okusirika bw'oba osobola okugenda n'otandika obulamu bw'ennaku twagala kutegeeza nti kaalizi zino ab'ekibiina baddemu batugayidingi nga babenakase kubanga okuyiga tekukola oba oli awo twakifuna bubi naye bwe baali batukwasa kaalizi za NUP baatugamba zaakugula nusu 10 era gwaba lyonna ne tukimanya nti kaali za nusu 10 naye twagenda okukizuula omukulu n'agamba nti aguze kaadi era n'agenda ne ku rediyo n'agamba nti kaadi naziguze za miliyoni 3 kakati abantu tugenda okubawandiika kaopalaka tunogamba leeta olukuyagamba tutabakuze kuze kaadi za bwereere n'essaawa eno tetulabangako kaadi ezo omuntu yekka mu protoko oba alina okukwata kaadi zezo n'aziwa abantu byali badebidesitwa naye nagenda okuba ku subregion nga kaadi zawuddeyo ku kitebe nezikwasibwa omuntu atali ridesitwa wabula omuyambi w'omwaka era badizo tetumanyi gyeziri kati nabo balina bidesita ezaabwe naffe tulina ezaffe kaagati kaadi entuufu zezaani n'olwekyo akaakabyakaze byemu kubizingamizza entambuza y'okuwandiika baki abamembazi b'ekibiina twagala ekibiina kibeere kitutegeeze kituufu kaadi omuntu asobola ozigula ne bazigabira abantu bw'aba aziguze ne bazigabira abantu abafisse ani agenda okubagulira era bo basigale nga bazigula oba balinga omulala wanagula aleeteza ogerere nze n'omuntu n'alikubiriza nti okwata miliyoni 500 n'ozitwala ku kitebe kikola nnyo amakulu okusigala ojjeeno n'oleeta ekaadi enusu 10 ate n'ozigabya ebirala emirimu gy'ekibiina so tusaba abakulu okuva ku ebikota batulungamye ku nsonga ya kaadi ezigulibwa kubanga tezimala ekyokubiri era twetaaga okugasa tayininga kubanga abagenga omukulu yasirikako ku mbaka nti fe abatagula kaadi kuzigulira bantu tetulina mutima gwa kibiina era tetuli ba NUP kimanyi oba qualification omuntu
zayitamu okufuuka omubaka wa NUP olina okugulira abantu kaadi naye NUP ekimanyi nti olukumi lutono lwaki yagamba nti kaadi tugigule buguzi nze ng'omuntu sijja kugulira abantu kaadi kubanga kubakoza kyeri nusu 10 oba tosobola kuluwaayo oba struggle togenda kugiyamba n'olwekyo nakyo nsuubira bajja kukituddamu obuyinza bwe batuwaako nabwo bwongere okututangaaza kubanga onale bwe yagamba namukootinga nga naye bwankootinga nti ye kaadi eyiye tagikolerera in fact eri reserved kitegeeza bagimuterekera kakati kandi bwe bamala okugirizaavinga olwo tuba tutaddewo free and fair platform eri abalala bano abavuganya era kifaananyi ki kye bafuna oba omaze okubasibirebwe n'olwekyo nakyo tujja kusaba abakulu bajja kutangaaza kweyo ensonga nti waliyo abantu abali exempted nabo tiketi ezaabwe teziteekeddwa kuvuganyizibwako bantu baki balala bano ababadde bagenda okwesimba osanga baneesimba ku bwero si wano naye bwe kiba nga si bwe kiri era abakulu baveeyo batutangaaze ku nsonga eyo because kimalamu abantu bano abalala ki amaanyi tunoonya akalulu tuli ku gulawundi naye ate oli agamba bwekiti of course mu byobufuzi ebimu biba propaganda but bwe tuba tufunye akadde akaseekinga clarification nga kale nsaba tukakozese abakulu bajja kututegeeza sobola okulaba nga gulawundi yaffe nga NUP twogera olulimi lutya lumu njagala kubasaba twabali wano kyamaani wengoma akyogeddeko kyaffe abali wano tumala okuwangula nedda mu munene era bwe mbasaba mugende mulwane bwezizingirire okulaba nga mulimu guno tukugosa tetujja kulonda pulezidenti nga talina babaka ba paalamenti n'akola gavumenti tetujja kulonda district chairman nga talina bakansala n'abeera n'authority bakansala bwe banajja ne bajja okusalawo kyebakola ki kyebaagala n'olwekyo njagala okubategeeza ebifo byonna mwabikamya tubyetaaga kubanga gyebirandira egirikkiriza omuti waggulu muddeeyo mulabe nga tuwongera obuwanguzi bwaffe twongera amaanyi mu kibiina era n'obuwanguzi bwaffe okwongera okubukunga abo babagamba nti muli ba kibiina kino oba kiri twabakiririza buloko etugamba nti omuntu akkiriza n'amutima gwe n'ayatula n'akamwake omuntu yenna wajja nagamba nze ntuuse nvudde mu kibiina kino nzize mu kino tononooza nasitenaawe okutuusa n'omusanga nga chairman bwagambye era ebintu tebyekweka bajja kukusanga ng'oli kakyali ate mukulu wagamba wakola otya okyuka ate kakati nkusanze kakyali era ebintu nga bikola ki nga bivaayo n'olwekyo tuwaniriza buli muntu yenna okweyunga ku national unity platform Nakaseke district njagala okubategeeza nga tuli mu lutalo lw'okununula eggwanga teweepampalika nti ogenda kununula e Masaka nunula wano ekapeeka wooli nunula ekalagi ku kyalo wooli kubanga fenna abali wano tulina ebyalo kwe tuva gwe genda ng'onunulaawo tunaagenda okugattana eggwanga lyonna tulikoze eki tuligassa wamu tulinunudde n'olwekyo muddeeyo mukozese maanyi gammwe gonna okulaba nga national unity platform yeeyongera amaanyi yeeyongera otutumu yeeyongera okubanga yeeyagaza abantu abagiyingiramu kyenzizaako era kyensembyayo ye discipline njagala kubasaba nga tugenze ku komite gye tugenda okunoonya obululu tulina okuba nga tulina empisa waliwo omuyimbi omu yayimba lulimba naye sirumanyi bulungi aga nti omwana wa malaaya bwewasa omwana wa malaaya okimanyanga kubanga naye aba malaaya kyegamba kyeki tulina ekizibu kyo indisipulini wano mu Nakaseke kati saagala tukwanagane ekyo njagala tujja ekifaananyi kirungi mwami kami nkumanyi nga omukambwe naye manyi nti oli wampisa bwe tuba tugenda mu community okunoonya akalulu tubeere bampisa betunoonyamu akalulu betunoonya okutwegattako bwe banalaba nga tuli bampisa kijja bbanguyira nnyo okulaba nga beegattako NUP bamembers batiisiddwa abamu tebali wano
nseka olaba ne mupe bennyini ate nga tulinamu akatengo ate olwo bali betugendamu fe bennyini nnyini nga tweyinamu akatengo kyawo sigenda kukakoza tandaba sikulaba nze nakuwandika mwenyupi oba nze nakuleetamu nze oba nsikwagala muzereka nve gwe sigalamu mukitegedde bw'olaba nze nkwawula ku kibiina gwe sigala mugamba kakoza kolaki tuviiri kubanga gwe oyawulayawula mu kibiina n'olwekyo bannaku bangi tebabadde wano naye lwa butengo abamu bayambi babakama baguverinoma abalala bebatuma ku mikolo naye ekituufu abakola ki ate munange twogera nabo era omulina omukwe nali njogera newulirawo omusajja oyaka musajja we wawano ku lusege bw'aba tasuuka bw'aba tasooka ali ku kyakubiri naye nga naye yewulira nze nemunyama noni so main topic yaffe tebadde kudisikasinga muntu naye tulina olumu okuwa ebyokulabirako tulina okuwa ebyokulabirako njagala malirize basawo ne banyawo njagala ebintu bino bisatu nkyagala batanzi mama wange bwanaaba alina anaatubuulira njagala kumanya ku biteeyo omuntu kyayitamu okufuuka memba wa